tukusangawo tukukolako bulungi. Kabone kwa lesemu. Okay, busagala kusumbwa ne baklasi bakutula oba replying sometimes banyiga muko wandike busy. Busy wa maremu abagenda. Nena obeera busy musajja wattu. Obeera busy. Ulokola obulungi kati Kevo naye katumunonyeze ku client naye akuleba ngambe kubanga tanaba kumaliza naye mbutubu obutima bugenda kukkiriza. Olabbo bulungi. Tanaba ne olaba nti mbutuufu ne bwe tintambulira. Kagirabira kageewo. Yeah, I don't know. Ndio. Kaba kajele nemba wallahi. Kalungi. Nabuuza abantu kuko. Otandise dozi feeling I feel mpulanga kumandi free omanyi afa bakyala olina ngezizo. Omukyali ya munanga bwewula nnyo. Omukyala buli obeera ngo ina akaala. Esimu ogikwata bot. Nelo banga tuna oteka zine njalo kitegeera no banga tuna njala omizu simu ogikwata bot. Bude nga Bot. Bwe bali bagita spend ze yange. Kana kumala banga chinga sigenda live. Akacha. Wele muzungu, wele na joga ya Uganda. Andi ziva TikTok ndi mpya. Mpya. Following. Wele na joga ya Uganda. Muzungu wobi yeso. Namba ya simu ki? Yange jesomye. Ashimye TikTok. Wele Okoseno. Loginga muya waiting. Tugende wa waiting. Mondi we failinga gundi plan enga tugenda ku plan B. Ebito ebyetaagera. Waliwo ne plan B. Wallahi omutaganda taka ebyala n'olyanga busy towa. Nolya wagana obijja. Neka nawe kineka fulumu mu kifaananyi bannange. Mulengera. Ndabirako. Weronde muko. Inze. Nchali wansi wa burusi simame batu bena kwa tutya. Wagulu eyo tulako katono ddala. Bata nja kujangu isemboka. Wisemboka. Ijako buyisemu wokka. Wiki ne yafudde kafulu. Wiki tulagako abantu yebifaananyi byokola wallahi ya Mungu. Oge bugambe tekunamba esimu. Ofana nyingira. Balaga oli ekifaananyi balabika abalaga bakiza amaze kulabako. Balaga akafaananyi gaako. Laga studio yo bakkirize nti omwana akuba ebifaananyi byakabi just kyo kiri kungulu. Kiraba nti bonnange twali light Ojja kakwata. Era mbadde gwaganyijjo. Kati nagye mbadde nkyali ndakuddamu. Tuli mirimu. Kikoze medi. Nze medi nemo. Ahatera kwonoona oyo gwolaba. Profesa. Sifunyeyo kakunywa mukwano. Kale mu fridge mugundi mufumbiro. Koze bisumulu saito. Hello. Yeah. Omanyira kumira mu boto. Ola simani mu byokunaabya. Munnange. Dia oba tuleke waneeno just tosibako kala. Atade ko bulala. Hade ko bwala. Ne bulingo obwange. Gwe. Enjoya is she manya bujja.
kind of adjustment okuba embogo. This is him, not he. It is he. Ojo yeshi. Yotenso kodozo muvano vanona Uganda. Bakwata ensobi. Ate nga babangali boogera bya Pakistan abayindi. Tonyonyola. Naye mu bana Uganda y'oluzungu. When I go, you come. After coming, me going. You stay, okay? Olungi nnyo naawe. Ate kati nodda mu babogo. How far now? How far now? Give me now. Give me the cut grass. Ebuuza kati girasa akusaba church. Uganda guys don't know English. I say give me the cut grass. Subhanallah. Ebuuza what is the cut grass? Sabachi. Ngena mu yanga ajayo kambe n'omugamba kiki tuliko wano. Hada kusaba kambe. Kambe cut grass. Give me the cut grass. Oh, it's the same. I need to work on my name's location, please. I have Facebook. Yeah, baby girl. We say Viola. Viola, oyo no client wangu wa Nyondo Gleam. Viola, oba yegwe namswe. Location for salon as well. Nakugamba ko da baby girl, ne uga tuli Sharjah. Nakuletera ebizigo, but still tusobola okujja tukusibire waka, ntukolyako waka, ne mwana mnezi nempita naye. Era kati nali okuyitanga naye. Babiri wala kusala kaviri wala kusiba kaviri wala kola kala gwe ngamba ko bugambi ita ku namba yange yesimu sigenda kugisoba munange TikTok ekusobera nenge eri note musanvu biri mukaga Uganda nzibu musanvu munana note musanvu munana yeyo What is the Zoom? nga bagijjayo live ale kulyanga engalo zange tolina gyezikusudde buno omundo osikamuye Ndagala ndi ku Sahara Medical Center. Olinawo kumpi Ali Sahara Medical Center. Dia tuwe namba yesimu Walingako opposite ne gundi. okusimako natwala munadde ngamba mbuno osooka kumaliza ndyokangabe namba yesimu tugiweeyo gimpe nga bwengisoma yogera luzungu yogera mpolampola zona mbiteekayo Yogera luzungu yonna mu namba yesimu. nsoma yokusomya Kevin. Then location for salon on Senyonyi Sitali Facebook. Senyonyi. Saluni y'abakyala oba by the way y'abakyala n'abambi tusobola tusanga ewamu no problem. Tweriraniganye ne mwannyinaze. Enamba y'essimu ey'omwana omulenzi ow'enjala gyanga twakodde wifi. Ngenda kugisoma mu lunyanyimbe. Eri noti 522 134 157. Eri noti 522 134 157. Yeyo mwana mlenzi ow'enjala Kevin oba osobola omuyita Kevo. Onawo oli nga ajja kupepeta akala mulabika bulungi. By the way, abakyala wanyogerawo kanyonyogedde. Abakyala abandaba mumpulirize mumpa amatu. Si bakyala mwekka n'abaami. First of all, omuntu ayefaako ayagalika. Muve ku kyo kitugamba mbu omuntu n'okubanga oli mulungi wali obaddeko awo fe twaliko mu ssomero nga mulimu abaana boolaba nti butuufu nze kiggwa naye ng'ate abaana bo beetwala mu mbeera ebalaga nti kiba kiggwa. Omuntu kwefaako
obulungi kwefaako osobola okusanga omuwala nga mulungi naye nga nakyagaba wallahi ng'atama omwala kwekanika kwegambe kuba kwekanika n'osanga omwana omuwala ng'ali awo naye ne yeekanika naawe n'okkiriza wallahi mbalaba ne wano we tuli n'omulaba omukyala nga mukulu oba omuwala naye nga mutufula kyandibadde tekiggwa naye engeri gye yeekolako eva ng'abeera on point naawe n'okkiriza so abakyala endabika y'omukyala kwefaako endabika ya mukyala kwenyiriza first of all weekuume ng'oli muyonjo kungulu ne munda weekuume ng'oli muyonjo tulekeraawo okunyiriza kungulu munda nga wafu making sure nti oli muyonjo okuva munda ne kungulu obeere muyonjo then weefeeko olwala ng'olwo lutereko olw'olumu kyakola nga lumpimpi nga lusobola okukkiriza okweyonja buli wamu n'obeera ng'oli muyonjo olwala luteeko nga lusaamusaamu nga wala luno olwala tena lutatuuka onaaba bulungi n'otukula lwala lusaamusaamu lulungi olabika bulungi nnyo oyinza oba nga luteekako buli kadde naye olwo lumuteekako olabikako bulungi akaviiri bw'oba tosobodde kukasiba kasale kalabike bulungi leka bireme kulabika nga obiri bibeere nga bifaanana byonna tobisaniridde ebiri awo nedda bw'oba osobodde okusobola okukaafodinga okukasiba kasibe ate omala okukasiba kalabirire ng'omaze okakola ki okukasiba bwekaba kakulemedde okusiba kasale okasale bulungi kabeere kalabika bulungi nnyo weekuume ng'oli muyonjo weekuume ng'olabika bulungi weekuume ng'olira weekuume ng'otukula n'abasajja bano bemulaba baagala nnyo abakyala abayonjo omukyala ng'olabika bulungi ng'oli muyonjo ng'olabika bulungi nga weefaako nga wembagambye nti omukyala ayinza okuba nga mulungi nga yakula bulungi ng'alina figa kyekyo buli wamu nga weewaliika naye newesinkana ng'ate obujama kwatudde ng'atama oli nga jagala omulundi ogwo ng'atama omuntu omukyafu atama kabeere musajja banaga omuntu omuyonjo anyuma mu buli mbeera yonna newabeera ng'ali awo ng'endabika esi eri awo nti yandibadde kusendasenda naye bw'olaba nga muyonjo ze tunda nnyo obuyonjo bw'omuntu olina okuba ng'oli muyonjo newaba nga tonyirira fesiyo nga si yegwa ali awo nti okubaganyaye naye ng'olabika bulungi ng'oli muyonjo nga weefaako noba ng'olina ebiri musajja wadde za kiraasi naye nga zirabika bulungi ozikuuma oziyonja enjala n'osanga omusajja ng'alina enjala wallaayi naye nga zonna zijjudde nga ziddugala nga zirabika bubi tulina okubeera abayonjo buli wobeera omuyonjo buli weekuuma buli weteeka ku point buli muntu akulaba nakkiriza tuba tukomye ku kintu kiyitibwa obuyonjo obuyonjo kintu kirungi nnyo n'omuntu okwefaako omukyala oba omwami akawongo owunya bulungi olabika bulungi nnyo abaana batukolako baabano wangi mukwano nja kulumamuuko kikitya yakutte witi bakolako naawe olina omuntu wakulinza omukoleko naawe tukolako mu saavisi twajja kukola ssente kabiri ke kalungi tunakula eno buluma nkimanyi buluma gulu bulaba akutte naye bwamala okubujjamu owulira nga oluwala lwewuse nnyo toluwulira nga terukutteko owulira nti lwala lwo waliwo abantu ababirekamu ebyo teruzitowa terukumenya enviiri wuyo witini ye enviiri empanvu zimusumbuwanga omuntu ye bagamba muganga teyeeganga naye nga mwenye ebala kyusanga akaviiri buli lunaku ewivu weziri awo zonna zonna weziri tulina byabuja byonna webiri awo za afrokink buli wivu gyomanyi nti yabbeeyi yakabi yandibadde nga nsiba buli lunaku entakirayo naye era nze byange nsiba leero enkyamugirwa nga njijjeeyo nsiba ntya mu wiiki emu nenjijjayo so ngenda okulaba sometimes mbonyabonya mubonyebonye nange nenga bakansala akaviiri naye nkakuumira ku mutindo era nga mwana mulenzi ansala akaviiri teri mulala ye Nelson Salon ate ow'enjala
Original. Ate owenjala kati mwana mlenzi Kevin oba Kevo yagenda okubanga atankola kenjala kuba bade mbona nnyo mu ngeri y'enjala zineeno atasobola n'okujja waka nakolya kewaka yagenda okubanga asiiga akaala era buli ndaawo nanga ng'akyala na mukwana akaala kano ng'omanya yakakuttemu akaviiri bumulaba nga nze mu kamera akaviiri tekateredde ensobi mugiteeka ku Nelsoni ensobi bayiyo buli balina mu kamera akaviiri tekateredde Tevo buli anandaba mu kamera olwala teruteredde yafaana lwabyo the question yo so ndagenda ne abaana bannaya abakyala ebyokubanjulira nyina bingi waneeno ewamu n'abaami nyina ebintu bemu wano bingi byengenda okubanga mbanjulira bingi naye nga ku kyenviiri mwana mulezi Whitney mwana muwala Whitney kusiba enviiri braids ezyatumisho ezirinakyo wakabi mu kintu ekiyitibwa okusiba akaviiri akaliko oba oli Abu Dhabi oba oli Alaini oli Amlu Queen as long as oli mu in any state tumuleeta nakusiba akaviiri ko wadde oli mu kiyumba namaana akomawo naawe n'ovaayo ng'osiimye ate ffe abantu abasinga batutya nga bambi ebbeeyi zaffe ziri waggulu nate ne weewuunya ng'ate abantu abalala ate bo be bali waggulu n'okusinga ffe kuba nasanko omukyala nangamba Rozet nanga ati Rozet simuka Nyondo Media mwemba kyakya muli babbeeyi bannanga tuli babbeeyi nze omuntu wabazze waka kusiba kaviiri nanga Rozet sirina ssente ne mugamba kusibe no problem I do that bule ekiviiri bakoleki bakusibe so tuteesaganya nti munange Rozet olaba nandisibe naye sirinamu kasente nyinamu akasente bwe kati wala enkatunudda n'ogamba ekyoto genda okwe bakoleki bule ebiviiri twe bakoleki bakusibe as long as ntali busy then okubeera ng'ali awo tetalina kyakola omuntu waali oyo era abo batwadde ba client nti agenda n'anyuma wabweru n'akola akatale era kyobalaba nga ebiseera ebisinga tubeera busy naye ng'ate wobuukinga n'oga njagala bansi olunaku bwe tusaawe tetukudisappointi nga tukusiba era notuli akasente kenyinawo keka tukwatagana twogerezagana tugobe ba clients ate ffe twagala sente nyingi bakasente nedda kamu gwe muganda betukkirizagana akasente koolina tandika naako as long as tukusiba n'osiima that is it kansubire nti akukyempiini nvuddeyo naye nga tulina buli kika kya wave kyonna kyoyagala kyomanya abaana b'e Kampala kye basiba ekirungi ekiriko ku mulembe essaawa eno tulina braids tulina afro kink tulina ebika ebyenjawulo tulina ebiwuzi tulina nezo baza Brazilian wuzi buli kintu ekikwatagana n'enviiri Nyondo Whitney waali buli kintu ekikwatagana n'enviiri era tofaayo oli luddawa akikolako eky'enviiri ndowooza nkikoze eki nkimaze okusala Nelson waali wala kusala kaviiri teka mu kasitayiro teka mu linnya lyo nga bw'okalaba otekemu akangoye akabunotono okuba bukubi ku ssimu n'obeera ng'otuukiridde nze nga Rozet ndiwo yalasala kaviiri nja kumukutoosaako bwe nzirako sayidi eno zinjagala nnyo abaana era obazze ne bagamba nti tusala kaviiri kubanga baddewo nga tusala ne mugabo manyi leero tutaleko mu kamera tukumunyizeyo ku bantu aneze mmanyi abantu banzikirizaamu era kyemumanyi mugenda kufuna ba clients that's the reality nanga bakensa bange benyina Nyondo Media muli bangi abaana muli Amlu Queen abaana muli Alaini abaana muli Abu Dhabi abaana munzikiriza mbanange ze bagala ndaba abaana ab'ebiyumba ze ba respectinga mwe bakama bange era sibayisa mu maaso mwe mumbezeza mwe munyiriza obule onange Nyondo Media ne baswa mu managing kubanga nkyamwe nange nenyiriza bwente nga bwenfaanana era abana bakumane ba appreciating and Rozet nakozesa akazibu mbutufu na labise bulungi ngabo tunatundia mwana Whitney ngabo afanana tetweyerusa that's the reality tetweyerusa feka kala kafeke ko wabula twanyirira ntujja mu black spots ntujja mu mbalabe ntujja mu bulikimu omukazi anyuma okulaba ko nga nazi black spots omukazi anyuma okulaba ko nze ne tabula mukubo nenda bo mukazi nga ine mbalabe mpulira bubi ng'omuntu mpulira bubi omukyala olina okubanga okuma olususu olulabika bulungi n'obeera bulungi yes abamu muferebwa ne mugula kiri ensuza mweneze yongera okwonooneka ebiseera ebimu lwakuba nti kati oli ogana ogula product y'ekizigo oli n'akuwa ekizigo nga tekiboola oba muddugavu oba mweru bafaanana atya okitegeera naye ekizigo ekyaffe tukikola okusinziira
kundabikayo okusinza ku kiki olina bw'oba oli muddugavu tetugenda kuwa kizigo ate kya muddugavu ffe tetweruusa okuleka mpozi gwe yagadde kulaiteningamuko katono noganja ndayiteningamuko katono nenyirira tukikola naye kweruusa mbu tukujja mu kalo yeriko badde muddugavu ekyo kyo twakigaana so ekyekizigo ndowooza simanyi packages zaffe nkyalibizemuko naye nga kizigo yala kulabika bulungi nnyo olabikako nga Nyondo wiki nga wula skini ye tetulina zinnako tulabika bulungi skini zaffe zeezo era nga batumanyi emabegako wali eri mutumanyi mutulaba nageza layini I saw upon the living God ntya Katonda yantonda nageza layini nga ntuteyo ekizigo kyadde kya mwana ogu omu so klampe witi yamumpadde ye Susan natude ekizigo kya muntu ogu omu kati omanyi zino zi cameras zimanyi okulimbalimba abantu endabika yaabwe neze ebiseera ebisinga abaana betwalirira ebizigo era nembanyumirako yes kati nakonfaminga naawe ebizigo bikosa bikufaananya bitya natwalidde omwana yabadde omu era nga mutwalidde paka ekyasiza kubeera entono nabadabda bisaala yini natuuse badaba basatu abaana ne bajenga Rozet olabika what like seriously nga bonda abwenti mu camera ate sibwenda bikaze camera zimboola sina mwana gondalisa zanangamba Rozet oli ku disappointinga endabika yange kyo sagala newane baganti akazi kalikewa na endabika yange esingako wano mu camera nze camera maybe zambula whatever kuba mwana ali so surprised nangamba Rozet boti bofanana boti bolabika ne bankebera obugalo ne bankebera omwana ngamba Rozet mpa package ekyasiza okubeera yebbeeyi ne mga wanji nowo okubiri mpa package ekyasiza okubeera yebbeeyi ne ngamba wanji naye nga basoose kundabako omwana nkinya tutya nangamba ffe tutya abantu abakola obulango mukola obulango naye nga bwemulabika sibo mukolaki sibo mulina kyo sense ne reality ensonga lwagiza abaana si kya batwalira bizigo oli asobola okubanga atunda ekizigo naye nga takifaanana nga talabika bulungi okiraba ng'ajagenda atuukayo naye nga alabika bibye omwana abe disappointed beekweka nze nzija nenkikuweeretera ze kamwa koogera n'ombuza nonga nti kulabulala kugundi ate wano nga olabika bubi ate wani ng'olabika naye ekinsanyusa babeera surprised ate ne basanga ate nga ndabika bulungi ate okusinga obandabira ku kamera era nali so surprise si yekka abaana bangi nentwali omuntu omu naye nosanga ofunye ba clients abala Rozet eno skini obulabika mpanga ekikyo mpanga ekifaananyi ekyo ne mugamba mukwano ng'ekyange okyetaaga ng'oli kwono oli wano woti so ne muganze kkiriza nkuwa ekimanyi kigenda kukolako ne muwa kimanyi kigenda kukola ki mukolako so kyekyo ku kizigo siri disappointed era nze abaana bafollowinga I follow up ne mmanya what is wrong omwana gwa Rozet ekizigo kino nga ndaba kyonna kiri nga sinakufunawo njawulo nomugamba lindamu bwoti ne bwoti Rozet abamu balina ensusu zaabwe nga ziri very soft naga akazigo kano kampadde mu lightning mbadde sagala wadde ka lightning nomugamba nti oba kola woti ne odogenda okukomawo ng'akomawo kwebaza naga banange wanyambira deetidde nga manyi ngenda ku lightning nga bitwala tugende naye nekimukolera ekyo era mwenna betuwa ebintu mubeerako nga mutufollowinga mumanya ekituufu era munjulira so tubaagala nnyo Judith kansuubira otuwulira bulungi Jendi Judy oli otya maama abaana bo benzaala balina emyezi Judy Helen nange ndi bulungi oli otya Judy ani manager kawulire tunayo nemiga ayagala kati amuleete Judy omaze emirimu gy'abakama abo oba oli wano ku TikTok mala kero ogambe mami ate byaganye bangobye n'emmere gyaliwo ekitanda kyo twakyokya kyoba omanya ekitanda twakyokya omwana wabiwaka ngeze okukola ekyatukyokya ng'omwana wabiwaka ng'afumbiddwa ojja kuwumulamu buwumuzikola waliwo nabuuzizza munayo katingi oba agamba yawi kino oba agamba yo simanyi ne sitayiro ogwo
bulungi nnyo. Services zonna bakazituuka. Ezaawe tini atuukayo, Nelson atuuka ewaka. Ne mwana mulenzi teko Kevin naye atuuka enamba z'essimu. Sekyo? Era enamba bijja kuziteeka ku screen ya video eno. Zijja kubanga kweziri okwo nga muziraba. Kevin, Nelson, Nyondo Witini, Nyondo Rozet. Judy. Soko we kumira akazindaalo. Mire. Sigamba baby girl ogamba ki Mire? Bagala bizigo obeera wa mama witi yitagawo kacupa k'ebizigo kamezi. Obeera wa ddiya wange kamezi kali. Oli Jeberali awo no kumpi tutuuka eyo gundi Abu Dhabi kakati. Enamba yange ogirina? Osobola okugiwandika ngikusomere? Judy? Judy? Wandika enamba eyo mu comment section. Mire? Ne bw'oba ogenze ku Nyondo Media social platforms zonna Facebook, Twitter, Instagram, kebere TikTok oba YouTube. Enamba esembayo 778 namba yange. Webale mama. Mire. Kale ajja kuba nfuna no problem. Kale katukusiibule weebale kujja. Sibudde Judy. So nga tuvudde ku kyenviiri twogere ku kyekizigo. Omukyala tukunyiriza olususu lwo lwonna. Oyina mugaba, oyina enkovu, naye enkovu ezo tezitakiza kubanga nnene nnyo. Era ebiseera ebisinga omwana mbuza nangamba Nyondo muyina product yaki y'enkovu. Nze saagala kulya ssente ya mwana yabwere. Era mugamba nage enkovu eyo gy'olina bw'ebeera ng'eri very serious. Like seriously, we don't work upon that. Era mugambira ne mugamba kwana ebyo tujja gikolako. Kati kaneeno kaswite nago omwana w'obuwala ndaba ali eyo oba mukyala. Kano kaswite na omukyala wenna olina okuba ng'oli omusajja okusigalawo. Yes, abamu bagamba nti nedda bonna kyekimu kitwala tugende nedda mukwano kyawukanamuuko. So weerungamuuko musajja n'agamba wow, that is it. Yes, ffenna tuba tuwooma naye ate waliwo kali akabeera extra. Kolamu kali ka extra. Kwata akantu kano ateekamu n'olugalo lwa wakati kakwate muno munda. Kalimu ekirungo kyako weti kasanukuleko nkabalage. So akantu kano nga bukala bukafaanana bwe kati. Kaneeno bw'oba oyagadde kalya kano si kakutunda. Subhanallah. Kano si kakunaga we nabagambye so nja kakwatamu ng'ogambye kakunuuna oyagadde kuba gwena kukosa mu ngeri ya kunuuna ojja kakwatamu ojja kunuuna anatestingako y'anaamanya. So ojja kunuuna mwana wa maama kawooma nga bw'okiwulira nga wulira kawooma bw'otyo bw'ogenda okubeera. Oba togadde kateeka mukama kanuuna oluga lw'enkoza lwennyinyi lw'okwata n'oteeka wansi neyeerolezaako yamanya kyakuwa. So awo nga tuvuddewo mula abantu kwambala buntu ku mikono nga mmanyi bukomo. Akantu kano mukalaba kaneeno kalungi ku mukono gw'omuntu ka preventinga evil spirits nyingi nnyo. Kambala ku mukono gwo ne kabeerako ka preventing amaaso amabi, ka preventing abantu batatwagala, ka preventing emyoyo emibi. Kano nga bw'okalaba nako tukalina
ngobadde okagadde just okateekako butesumu onokambala kabeere bakama bana banabeera mu biyumba okateekako so zino zona products ziva mu African Herbs era eriwo mu Nyondo Glim ng'ebintu bino nga bw'obiraba they are really nice so kaneeno kagenda kuba kangera mujja kalaba nga mbeera nga nkambadde omanyize mu bulamu bwange saagala nnyo kuwa muntu kintu kyesikozesa osanga omuntu ng'atunda ekintu naye nga takikozesa wabula ng'anoonya bunoonya ssente nga bwendidde ku gundi eno yenna aba okisinzira gy'oli oba yagadde kakomba kalya kanuuna onuna bulungi oba yagadde kuteeka wansi teeka wansi ekiba kikunyumidde kyokola oba okola bya mirundi ebiri it's okay it's upon you ne buno tubunyiridde bulungi so kano kange sigenda kajjako era mujja kalabanga mulaba abantu nga bambadde ebintu ebibavaako it's not simply because babera balogo abamu si balogo naye nga Katonda yatutonda nze mukkiririzaamu nnyo era manyi protectinga naye oba akuwadde n'amagezi agasobola protectinga bagamba lebalembeera sikyogedde mu ngeri ya lwa lya ddiini naye nga that's it so kaneeno ngenda kambalanga ku mukono gwange guno tekagenda kuvangako kaneeno era mujja kalabangako mujja kalabengako mga Rozet takyusa kakomo there is something kanyambazeko mukwano kagala kuguno sokoteke nchakateka muneno kalojira katadde kuno kaze muneno so kanoko kange kajja kumbeerangako then African original forever water yana obero kiwulya African original forever water gali twaganyuddeko aga instant water ganeeno go ate gegana amazzi gowulira nti bannaye kino kyo njja kwonyera byanyonyodde gano ge mazzi omukyala gaba producing nga badde mukikola n'omwami we naye nga galimu oluseerera nabagana kulwaliro nakuberamu ko senga kubanga nange bansomeseza ne mbadde simanyi senga African Herbs nange leero nfuusemu senga Nyondo Glim bino betwogera abasenga tubimanyi abatabimanyi tuyige so gegana amazzi ganeeno leta kone kali kagenda ne packet gundi eriyo kumala package waliwo akakalala kapapula waliwo kana kapapula wabula dia ona tusonyiwa kubanga twagatumalirize mangu so waliwo kaneeno ndowooza kano kalikoki infections so lineno ddagala liriko eddagala lyako eddala lyosooka lino lya infections lino African Herbs original cleansing gundi veins gena ngondagako nono bwina papula bwe buti busakets infection awo eri eddala wali eri mama one kano akalala kano wansi ako ya African original forever water kabalengeza nga bulabe ekigambo ekiri okwo African original forever water era kyekigambo ekirina kuno kati zino products zolaba enene yo mukapapula mbanja kunyola wogula products zino nkunyola how to use them otandika eno ogitabula ku mazzi agoocha eno gifumba ojjako ekijiiko n'otokosoza mu mazzi n'otokosa n'onywa ng'ofumbye naye ate yeeno otabula butabuzi ku mazzi nga gookya lino olitokosa yes naye ate litolitokosa otabulako butabuzi nenkulagirira onywa otya mirundi emeka omwana wa maama goma kyompa nobeera nga oli smooth yes buli kimu nga kikumuufu nga naye agamba waawo siina gyendaga teeka wansi maama senga African Herbs neyanziza kunsomesa bintu bino nange so sawa yakwerunga kati waliwo eno tightening kati ng'oyiddeko tightener ng'ovuddeko eri tightening gel waliwo ate nowa powder omukola otya otako osikamu ko bonoteka kununa olugalo n'oteekayo mu bukyala n'oteekayo n'osuzukayo mu bukyala buli kirongo ogenda kwebaka bw'oyagala kukozesa eri gel gy'okozesa oba oyagala kukozesa powder gw'okozesa naye nga beyi
yanjawulo kano kageru ko kabbeyi mutuno bwako kazito kabbeyi nenge era je kakoma kuba kabbeyi nokola ennyo nenga newankubadde ne kano kakola bulungi nnyo. Yes, kakati netujja wano ku infections powder herbs. Of course zino ziva mu African herbs products nga nabagambe tuli wamu ne Nyondo Glim. Zino ziraba products infection powder herbs. Gwe wenna ng'olina infections. By the way, omukyalo nze n'okuba ng'olina infections naye nga tomanyi how do you do this, how do you use this, nawe n'okakasa nti olina infections. Odira eddagala lino n'otokosa amazzi n'oteekako ekijiko ky'obulungi nnyo n'okitabula n'onywa. Wabula byoproducing okuva mu ggwe nga gwe omukyalo bisanga mu nnikayo n'olyokakasa nti mu butuufu mu nda eyo obadde mulwadde. Era bw'okizuula ogenda kunywa eddoozi gye tukuwa ogimaleyo owone bulungi nnyo. Kuno ddagala lino eno nyinako senga okupa eddagala lino mbadde ndiyina naye nsoose kuligezesaako n'okuligezesaako ku bantu bemmanyi nti ono ayinza okuba bw'ati nenkakasa. So gwe naadde ku ddagala lino eno yeyambulidde ekituufu ye ekituufu infections abadde azirina naye yaŋŋambye ekyanfulumyemu wallahi tubeerawo nga tubonabona n'ebirwadde nga tetumanyi. Onywa linywe toliteeka mu kifo kyala kyonna kyonna just onywa linywe naye lyo ne lisengejja biri ebicaafu byonna ebirwadde naawe n'okakasa. Bw'obanga olyetaaga ojja kuba oŋŋamba lyerimu lyeryo. Products tulina nnyingi naye ngenda babulyako zimu na zimu olwakadde so ojja kumbuulira. Kano bakayita ka sweetener. Ng'ovuddeko oli sweetener ng'oteeka mwasoba ntunuuna nono naye omunuuna nga bwekati bwekali konna. Okimanyi nti okakwata nga bwekali konna n'okanuuna kawooma nga bw'okiwulira. Naye wakwata kwa n'okanuuna omulundi ogwo omulundi gumu oba mu wiiki oba ogenda kumulaba ddi yes obuume bubeeramu nga bwekoze eki. Kano eno kawunya bulungi nnyo nga bw'okawulira nawe n'obw'okawunyako. Nze mwana wattu yakampadde nadde nkamusaba nga manyi nti ngenda kakosanga perfume naye kalungi kawunya bulungi n'oba ng'okawunyizaako kawulira. Wallahi kawunya manager jangu obunyeko taata. Sigagala ebyononesa olyawo wenna ndaba oli musanyufu. Mulabe. Subhanallah. Kakunywa. Okawulira so notikakwate akantu ako kalaba kaneeno esimu yange eriruddawa. Akantu ako tukasumulula maama ate omuntu akakozesa kaba ka muntu omu akakozesa abeera omu ka muntu omu kakenga ye. Kantu ako okassa ku mubiri tonyiza ku mubiri oba ne ku lugoye bakayita konkeera biddemuuko naye nga omugaso gwako kaneeno kamikisa bakayita senga no nerabiddemuuko ebintu nabiwandiise lwakuba nti waneeno gundi katukasembyeyo akantu ako wiiti nja kukasomako waneeno kuba buli kimu nkirina. Tulina money power kakati nga jja nsomesa money power ono. Money power alimu ebika mulimu bw'omusajja kambibanyole nga byabinnyonnyodde banaye kati nange ndisenga wekiri nakuze senga African herbs yaŋŋambye. Mulimu era lumu naye ajja kujja abeesomesezeeko naye kansooke nze nkikube kubanga akyali bize. Yaŋŋambye money power alimu ebika si yenna nti omusajja agenda kunywa money power y'omu. Yaŋŋambye waliwo omusajja nga ye tasituka nga yagwa tasituka eddagala lyamuwa ddala era witi sikirawo kino kibeera taata mpereza kino kibeera kimumperereze wane no witi kino kyo nakyawudde kubanga bino byakunywa saagade biteekateekawo just yenna muteekawo wansi oba wiki anamulaba simanyi oba muteeke waggulu wali sembeza eri gundi ndowooza sembeza kali akatebe omuteeke waggulu amulabe kali muteeka waggulu amulabe.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.